ndi musanyufu olwa drive yaffe gye twatandise etandise bulungi. Tulina target ya miliyoni makati ge 15 ku 2. Olwaleero wenjogera yatufunye cash emiliyoni 2.389. Bridges ziyingira mu miliyoni 4. Ate nga tusuubira bakyayongerako. Baleero tulina ba stakeholders abatasobodde kujja olw'embeera eriwo ey'enjawulo etabasobosezza, naye nga tukkiriza tuwe tunaagenda omalirako ennaku z'omwezi 3 nga ssente ezo tuzifunye. Abaddukanya ekibiina kya Nuupu mu kibuga ky'e Mukono batongoza kabafu okulaba nga basonda ssente okulaba nga badduukira kampeyini ze bagenda okugendamu omwaka guno. Omukolo guno gubadde ku kitebe ky'ekibiina kino ekisangwa ku kyalo Kavule Mukono. Richard Golobeka Siriivu akola ebyokulonda mu kibuga ky'e Mukono mu kibiina kya Nuupu agamba lekana akaseera buli memba bw'ekibiina kino okulaba nga asondayo ssente okulaba nga basobola okudduukirira enzirukanya za kampeyini ze bagendamu omwaka guno. President waffe kye yalonkinga wiiki ewedde ku patent quarter. Tubagamba nti okunganya ssente kino political party zonna zeetaaga support okuva mu ngeri ez'enjawulo. Kivula President Museveni we yawulidde nga ekyamazima tubale tufuna ssente mu iPod ate tetugondera biragiro byabwe ne babitujjako. Neffe tugamba nti kino ekibiina ky'abantu kyona tugamba people power our power, era tugamba ffenaffe ab'e Mukono nga Mukono municipality tutandise okulonkinga ekintu kino ewaffe okulaba nga tuyambako kampeyini zaffe zetugenda okugendamu 2026. So ekibeezaawo ebibiina bino nti okwesigangana commitment kikyowadde eri ekibiina okulaba nga tutambuza ekintu kino. So twagala osaba bannamukono mwenna tetulinze enkya naye tutandika leero okulaba nga tusonda ssente ezibeezaawo ekibiina kino. Kasiriivu agamba bagenda okulaba nga buli muntu yenna awaayo ssente zonna zaasobodde kabenusu 10 okutuuka oba ku kakadde k'ensimbi okaba nga afuna lisiiti bagenda kukozesa structure z'ekibiina kino okutuukira ddala ku muluka okulaba nga buli muntu yenna afuna omukisa okulaba nga asonda ku ssente ezigenda bayambako okuddukanya kampeyini zaabwe. Ssente zino twataddewo fomati twagala otegeeza bannamukono municipality teri agenda kuwaayo ssente nga teriiko lisiiti. Nawo tuwa nusu 10 tulina lisiiti yaayo. N'otuwa 2,000 zina lisiiti yaayo ewandiikiddwako ebigambo bino nga bw'obiraba contribution towards election campaign 2026 Mukono municipality. Yonna gy'oli Natonko, Katikolo, Buddugala, Papaati tubagamba nti lisiiti zigenda batuukako. Waayo ky'osobola. Tuyinza strategy wano Mukono municipality nga tugenda yita mu structure zaffe. Tulina mobilization teams paka kumiruka. Election officer ne mobilization team mugenda kukwatagana okulaba nga tusonda ssente zino. Target yaffe nga municipality twetaaga miliyoni 2 ye target yaffe. Era twewadde paka ennaku z'omwezi nga 3 July tulabe nga tukwata etoffaali lyaffe nga Mukono municipality tulitwaleyo ku kitebe. Era nayogedde ne person abe nga tubukingira olunaku we tutwalayo etoffaali lyaffe ku kitebe Kavule naffe twetabe mu kampeyini eno ey'okusonda ssente. Yenze Moses Jongwe, kansala ya Lumuli ku division ya Goma, Star Minister y'emizannyo n'ebitone Saza Chaku, Minister y'ebyensimbi mu division ya Goma, Vice Chairperson NUP Goma division. Kulwa Goma division n'abantu b'enkiikirira ngenda kubawayo emitwalo 50. People power, our power. Ye focal person w'ekibiina kino Mabira Stretch Robert Peter Kabanda agamba lekana akaseera bamemba b'ekibiina kino okulaba nga bakomya enjawukanya ze balina mu kibiina kyabwe balabe nga bakolera okulaba nga bafuna obuwanguzi mu kulonda kubagendamu. Ateeka campaigns ennungi ze tugendamu ez'eggwanga lyonna. Era nsaba abantu ffenna tuweeyo ekitono kye tusobola ekitali kya bulimba nkola enteekateeka ne bakadde baffe ku kitebe olunaku lwe tunaatwalayo kye tusobodde okusonda
babeere nga batwaniriza mu mizira. Era nga nze ssenkulu w'ekibiina Mugweta Mukono nja kubanga nsonda emiliyoni 2 naye nga nkikoze nti buli district ngenda gisonderako emitwalo 55 kuba district ziri 4. Tusaba buli muntu kyolina totya okiweeyo, era nga mbakubiriza nti ekiseera kino kye tulimu kyakwerabira enjawukana zaffe ze tulimu tuziteeka ebbali, ffenna tutambuliramu ng'aba NUP, ng'abaana ab'enju ya Nakalaama. Okusomoozebwa okwo kunadda nga tumaze okuwangula. Mukimanyi bulungi nti bannaffe bwe tuvuganya naddala ba NRM bo bakozesa nsimbi yammwe wa musolo, bajja ku kitabu eky'eggwanga ne batwala mu campaigns, naye ffe tuzeeyo eri abantu nga tugamba nti amaanyi gaffe gali mu bantu, betugamba batusondereko ekitono ekyo ekiva kwoyo akanika, avuga bodaboda, ali mu katale, ali mu banka, kyonna kyosobola kiyambeko okulwana okukyusa eggwanga lino. Awangale nnyo Ssaabasajja Kabaka. Bamemba ab'enjawulo abeetabye mu kusonda ssente nabo balina kye boogedde, nabamu ne bayamba ne ssente ze bagenda okuwaayo okulaba nga bayambako ekibiina kino okuyita mu kalulu kano obulungi. Mu kusonda basobodde okusondawo miliyoni 2 ezibiriwo, era nga baliwo nezo ze basuubiza, wabula Kasirivu agamba baagala ssente zino basonde miliyoni 2 okutuuka ennaku z'omwezi 31 omwezi guno ogwa Julayi okulaba nga ziweddeyo basobole okusitwala bazanjwe ku ttebe ky'ekibiina kino mu Kampala e Kavule. Okola fundraising eno nga tuddamu cause eya mukama waffe president gye yatandise wiiki ewedde president yatandise cause eno nga eyokusonda ssente zino okulaba nga tuyambeko mu campaign zino zetulimu. So kyenjagala okutegeeza abannamukono bonna bannamukono municipality nti tujumbire cause eno okulaba nga tugenda mu maaso. Wekyamazima twetaaga ssente ffe bino President Museveni byagala tumuvunnamire olwa ssente za IPOD tetujja kikola. Tusaba buli stakeholders asobola abenga atuwa akasente tutambuze campaign zaffe zino. Ekibiina nvuddeyo kikwasizako eddimu lino kulaba nti kubanga batukubiriza nga ffe abakulembeze tuddukire omulamuga gwa pulezidenti n'abo ku kitebe walabye sekitale jenwaffe ku Lubongoya ne pulezidenti ne ttiimu yonna ku kitebe yatukubiriza nti ffenna gye tuli tukole drive eno ey'okuba tufundraisinga ssente okulaba nti ekibiina kyaffe kiddukanya emirimu olw'ensonga nti gavumenti yatuggyeko ssente ate nga ssente za mateeka naye bazituggyeko naye nga ffe abakibiina kya NUP era nkuwola bannamukono bonna nzi kansala wammwe Kaddu James okuva entawo Mukono municipal nti ffenna tubeere wamu tukuŋŋaanye ssente zaffe mu bungi tuziweereze ku kitebe. Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu asobola okuba nga akola campaigns ze mu Uganda yonna. Nkubiriza abakulembeze bannange bwabwe n'abawolo wishers bonna ab'ekibiina tubeere bumu, twegatte abagali abamu begaluma ennyama tusobole okulaba nti ekibiina kyaffe kifuna ssente zekyetaaga. Kubanga tuteegatte bajja tudividingamu wadde tuli mu challenge eno ey'ebibiina kati mu sizoni eno ebibiina bingi bizze ebipya, naye mbasaba tube ne solidarity tukume ekibiina kyaffe era tukiwe amaanyi okulaba nti booling eno tugituusa bulungi. Ssente eziva mu NRM ezo zaabazitwala naye nga ffe abannuku twazigaana era mukamulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu atukubiriza nti banatulabira ku bikolwa byaffe. Nga ffe abakulembeze tulina solidarity, tetwetagira ddala ssente ezo eziva mu NRM kubanga ffe nga ffe twekolerera ate ekibiina kyaffe ekolinga eno drive y'okunoonya ssente kyanu n'ebibiina ebirala. Etteeka lino bwe lijja nga tulaba linyigiriza abantu ate nga kyandibadde mu kusooka bayita ebibiina bino ebyobufuzi ne batuula ne tugamba nti okusolvinga ensonga zino tumale okulaba nti bano abantu tebawambibwa, abantu tebasibibwa n'okubavunaana kwabagira ebibiina byabwe. So mu ngeri eyo gavumenti neeba negamba nti ebibiina tebijjafuna ssente, omwali NUP neeba negaana, FDC nayo negaana, ne PPF nabo baga nti bajja kukkiriza. Kati mu ngeri eyo nga tulaba nti ekibiina kijja kuba kirina ssente zigenda kusoboza kutwala emukyasina mu maaso okutegeera kampeyini zetugenda mu za 6. Kati kwe kuvaayo n'omulango gugamba nti abantu baffe abavaayo bajjajjaffe bataata baffe abazira ne bajoyininga Mwami Museveni ng'agenda mu nsiko
okulwana okusobola okukulula eggwanga lino nga bwe yagamba kati naffe tubanga abagizi ba NUP nga tugamba ku mulundi guno buli alina kyawaya kiweeyo aba 100 abapaka ku miliyoni nga Mukono municipality tusobole otwala ekibiina kyaffe mu maaso so mbakubiriza banyabo ne basoba na Mukono municipality muveeyo muddukire ekibiina kyaffe tusobole okutambula nga tutwala obuyinza mu maaso mwebali nnyo okumpitana mwebali eddala